ebyadda abaana ba NUP bagezi ekyo kituufu era bw'obanga teweekakasa bulungi mutwegu NUP oyinza obutasobola gibeeramu mwalaba bangi abagibukira nga tebagitegedde bagenda otuukayo ng'endowooza yaabwe n'entegera yaabwe ng'eri wansi nnyo ku sipiidi y'abaana ba NUP bategeera ne kubalowooleza baafundikira beegobye bokka nga teri abagobi omuli bakazi be Bashiri Mbazira omuli Bampuuga omuli Bakagabo bano simanyi Bakateregga n'abalala mwali muno omusajja bayitanga Godfather misana ya kampeni yawo ng'oli kyali baba asabula naye obwongo bwatuka bukoma ng'alaba ate obwabano bukyeyongere bakatandika butandisi n'afundika nga naye abivuddemu nga bibasobedde tebakyabitegeera kubanga entegera yaabwe eri slow nnyo ku ntegera y'abaana ba NUP engeri gye bategeeramu oba kitegeera naye njagala mbalabule ti entegera yaffe eyo gye twetenda nayo oba amagezi amangi ennyo ge twetenda okuba nago n'omulabe waffe gwe tulwanagana naye gennyini g'asobola okukozesa okutuwangula njagala mbawe akagero k'omusajja omusambi w'omupiira yali asinga mu ssaza okubeera kwe omulungi mu kusamba ennyo omupiira mu ssaza ate kwaviirako essaza lye okugwa kyajja kitya batuka bateeka empaka z'amasaza bwe bateeka empaka z'amasaza waliwo ttiimu esooka okwesamba wano ez'emiruka nga basunsulemu ttiimu emu ejja okukiikirira essaza wano mu kusamba emipiira gy'okusunsulamu egy'emiruka omusambi ono yali asinga okugusamba mu ssaza bwe mugu yali yeesiga nti ye kafulumu gukuba yatandika okwekengera abasambi be yalabanga abalungi mu ttiimu ze babanga basinkanye nazo kye yakola nga buli musambi omulungi gwasanga mu ttiimu gye basamba nayo ng'amumenya oba kitegeera bagenda okumalayo okusunsulamu okw'emiruka balonde ettiimu egenda okukiikirira essaza nga buli musambi eyali omulungi gwe baali balowooza nti agenda kubeera mu ttiimu y'essaza nga mulwadde ali ku kitanda okugulu baakumenya kategedde akantu ako ani yabamenya omusambi w'essaza lyennyini yakka ku basambi banne ab'essaza n'abamenya ng'abamenya lwaki ye yatunuulira wiini ya muluka tiyamanya nti waliwo wiini ennene gye beetaaga ey'essaza n'abawagizi abaali bawagira ono omusambi abamutendereza nti mulungi nabo baalema okulabira ewala n'okulowooleza ewala okumusitopinga nti naye gundi abasambi bano boomenya ate nga battiimu yaffe kubanga tunoonya ttiimu ya ssaza ey'amaanyi eri strong egy'okusobola okwenganga amasaza gali amala tugawangule naye ate bw'otandika okumenya bano abasambi bano be twalisunsuddemu ne bagira ku ttiimu y'essaza olwo tugenda sambisa baliwa nga tugenda ku ttiimu y'essaza bonna kyabalimu okutegeera baalabiranga kumpi ku wiini yaki baalabiranga ku wiini ya muluka era ogenda okkakkana nga balonze abasambi abatali qualified kusambira ssaza olw'okuba nti abalungi abaali basobola munnaabwe yali yabamenya nga olw'okwagala yasigale nga yiwaakabi nga yayogerwako nga yatenderezebwa nti w'amaanyi naye nga yeerabidde nti omunnange omusambi omu ne bwoba osamba bulungi otya tosobola kusambira ssaza ddamba mulina kukolera wamu nga ttiimu kuba tojja kubeera defend obeere kipa obeere central midfield ate obeere simanyi defend obeere striker tekisoboka kitegeeza nti mu bulungi bwo weetaagako abalungi abalala abajja okuyimira mu nnamba gwe zotagenda kuyimiriramu basambe muwangule wamu nga ttiimu mukategedde abooluganda akagera ako nsaba mukatunula ennyo mu bacomrades abakuleetingawo entalo ez'okuyombagana mwekka na mwekka muleme kubeera ku nkola eyo ey'okwagala okumenya abasambi abalala bemulabye nti balungi mwagala okubamenya musigalo nga mwekka ab'amaanyi ate ng'amaanyi gammwe gayinza obutamala ssaza kuwangula mukategedde akantu ako nammwe abawagira abasambi bano abeeyita abalungi nga bamenya bannaabwe nammwe mubeere abalabirako ewala era abalowooleza ewala mubagambeko nti bannange tubaagala era omulimu gwe mukola mulungi naye ne bali omulimu gwe bakola nagwo mulungi nabo tubeetaaga wabeewo okukanya n'okutegeregana tuve mu mbeera ey'okuyombagana n'okwerumaaluma
je tukoma okweruma n'okuyombagana tuba tulina bannaffe abafuna injury nga kijja kuyamba omulabe otuwangula oluvannyuma okumala okulwaza abasambi abo oli abo baali badde abalungi okuyamba essaza lyaffe okuwangula omupiira nga tweŋŋanga amasaza amalala kasobe nti akantu ako mukategedde bulungi twebeereremu. Komawo ku nsonga gyenjagala okwogerako ensonga ya Honorable Waiswa Mufumbiro. Statement yakola nga ali mu kuziika e Busoga. Statement ya Waiswa Mufumbiro kamu kubonero obulaga nti omusajja mugezi nnyo naye naawe olina kuba mugezi nnyo okukitegeera ti statement ya Waiswa Mufumbiro yali yabagezi bokka basobola okugitegeera. Omuntu omugezi yenna ku nsi kuno ye muntu atuuka mu bantu batuuseemu n'asooka asoma embeera zaabwe n'entegeera yaabwe nga tannaba kubaako kyayogera gye bali. Agenda okutuuka okwogera gye bali ng'amaze okumanya butya bw'asobola okwogera nabo okusobola okumutegeera by'abagamba. Ye Waiswa Mufumbiro yatuuka ku mukolo ng'abeera ali mu Baguwambi era n'akibaga nti omukolo Baguwambi ne tubaleka. Ng'aliko ng'omugenyi omukulu ku mukolo gwo Anita Amongo omu ku bantu Waiswa bakyasinze okukuba ennyo. Oba okitegeera kati n'abalamu n'aga nti omukazi ono statement z'akoze obulimba bwalimbemu abantu n'empala yawanyemu gavumenti nga si bituufu. Nyinza kukola nti okujabulula n'okujungula statement ze zonna z'akoze wakati mu bantu bano abangi ennyo abalaga nti bamukkiririzaamu nnyo mu byayogedde nti bituufu. Abantu baleme kundabira mu mbeera y'okugamba nti bano buli atabawagira bagamba nti byayogera balina muwakanya bwakanya kuba ekyo kye batugamba mwabe NUP buli atabawagira muliwo okumuwakanya bwakanya. Kati Waiswa ng'alina okunoonya akoze atya ayogedde atya ebigambo bye abantu babitegeere mu ntegeera entuufu nga tebabitutte mu mbeera y'okugamba nti buli atawagira NUP tuliwo okumuwakanya. Oye mugezi Waiswa n'amanya nti ono Kadaga takwalagana na Anita Amongo ate bonna basambira mu ttiimu emu. Kati obutakolagana w'abaana babiri mbukozesezza ntya nga opportunity okusobola okuyisaawo ensonga zange abantu bazitegeere. Najja mu nzije yajja ng'alinga atawakanya direct Anita Amongo byayogedde wabula ng'alinga amunenya okulekerawo okwogera obubi ku Kadaga. Kubajjukira nti mu batuddawo mulimu abawagira Kadaga n'abawagira Anita Amongo. Kati olwaleeta statement efaanana bwetyo ajja kuba amaze okusika attention y'abaana abawagira Kadaga nti wamma naffe twabiwulidde dda naffe omukazi ono yatunyiiza dda ave ku muntu waffe naye nga bonna batiimu etya batiimu emu. Ekyo nno kitera okukolebwa ne basambi b'omupiira nti striker asobola okutuuka mu box n'alaba ng'asigaza defender omu ne keeper nga ango gyayimiriddemu tasobola kuteeba mupiira nga kyalina okukola kukukuba ku defender gusobole okunywa. Waiswa kye yakola yayingira box nga defender ye Kadaga goalkeeper ya Anita Amongo Waiswa yalina omupiira ensi emutunuulidde akuteeba atya bamutenda. Waiswa yakanganga dda ku left Anita Amongo n'atambula nava ku right agende ku left nga manyi Waiswa yagukuba. Kadaga abakyuka bwati naye agende ku left ono n'agumukuba mu mugongo mu kukyuka kwa Kadaga gwamya bumye ku right Anita Amongo gyavudde. Waiswa na celebrating nga amaze okuteeba. Okitegeera ekintu ekyo abatakkiririza mu muteebi waffe bwe twalaba Waiswa akuba omupiira Kadaga twalowooza nti amuwadde paasi mu kifo ky'okuteeba kumbe yali amukuba deflection gusobole okunywa era yaguteeba. Ekyo kimu ekyokubiri kye twafunamu nti bano defender okuba ntakanya na keeper eggolo n'enyo ng'ate balaga nti owuni ggoolo nti ani agiteebye ti Kadaga defender gwe bakubyeko ne gunywa. Empalana ya defender ne keeper abaayo maze ojjongeramu kaamulali eyongedde okukula. Oli kimozaga nti Waiswa najja n'awaana Kadaga kitegeeza Kadaga akolagana n'abopposition kumbe bya bulimba tamuwaanangako. Yali anoonya butya bw'ateeba mupiira ate eyo nkola ya Waiswa bamugenderera abatera omufollowinga. Mujjukira yali mu studio za TV nga mulimu Lwomushana mulimu Bamwine nga mulimu Mama Namboze ne Gashumba. Bwe yali ayagala okukuba Gashumba nga teri amutaasa yasooka kuwaana ttiimu ya Gashumba gye yazze nayo n'agamba nti ono RDC ono yaliko MP ono MP okumala emyaka 10 kitegeeza bonna balina dekoramu. Gashumba mwamuleese nga ani wano
agenda okuba Gashumba nga abaliwo bonna teri ayinza kumwenganga kubanga yasoose bbawaana nakuba Gashumba fene tukizo nti Wayiso akuba oba kitegeera naye nga yakozesa kakodyo kye tactics za Wayiso zaakozesa abagezi byebyo bye bawalanira kibiina ki National Unity Platform tebakiwalana lwakuba kirina omusango bukyazza bakiwalana lwakuba kirina abagezi bangi era batya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okulengerera ewala abantu abagezi bokka baawa ebifo ekibiina ki National Unity Platform weewaawo nga mulimu abagezi naye ate nga bali bankwe mulimu abagezi ng'ate bali banguzi awo tetusobola bagoba mu kibiina kubanga tojja kukebera mutima gwa buli muntu naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talonda muntu kumuwa bukulu mu kibiina nga musiru kyova olaba nti baluwanyisa ekibiina kino okukifiirako bakikube ku ttaka kubanga balaba amagezi gabayitiridde nti ono bw'alemererwa okuyiiya ekintu ate omulala bayasaze dda pulaani nti eno tugivaamu bwe tuti diversion za Museveni ze batuteekako baba basaze dda amagezi tuzibikkeko bwe tuti tuzibuuke kyova olaba nti tebaagala Lubongo ya Secretary General kuba bamumanyi musajja muyiiya nnyo tebaagala Honorable Joel Ssennyonyi bakimumanyi nti kagezi munyo Wayiso amufumbiro bamutya olw'amagezi gwe kwatudde kyekimutiisa naye ng'ekyo tewali kyekikolera kubanga amagezi gava eri Mukama Katonda yasalawo nti ojja kubeera mugezi oba tojja kubeera Joel Ssennyonyi olwaliro bamutaddeko ekibuli mu Paalamenti bamulwana abaaliko ba Leader of Opposition bamulwana Sipiika wa Paalamenti yennyini amulwana si lwakuba nti abasinga bingi Just Obwongo y'ensonga lwaki bamutaddeko olukongoolo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwala n'okutuuka ku ekyo amagezi g'ayina kyova owulira nga bagamba bakozesa olulimi lumu nti kyokka yakajja n'ambyobufuzi tamanyi nnyo byabufuzi bwe bitambula balekayo kiri kyokka yakajja mbyabufuzi naye asinga babiruddemu naye nga mitima gyabwe bakkiriza awo we yabagambira nti waliyo n'abatakkiriza naye ate baamala ne bakkiriza kati bba bali batakkiriza nti Kyagulanyi Robert Ssentamu asobola okutuuka olwaleero nga yakyaliidinga ebibiina by'ebibufuzi byonna mu Uganda olwaleero bakkiriza dda